Bassebo ne bannyabo ekikwanguyira okyanguyira ekikajjo lya kibisi bw'oli ekyokya liba ddagala. Bannange mwebale nnyo mwebalege okubeera nga buli kadde mubeera ddindirira nga ssalambwa lya mu lumonde. Nabagamba lubaale w'ekika yantabula omutwe omanyirawo nti yasamira balukandudde. Nange y'ensonga lwaki oluusi njijja emboozi ne tugisuula amakerenda ng'era wentera okubagamba nti emboozi yaffe teyagwa makerenda nga n'obugenyi bwali bwa kibanduko. Osanga omukulu amalawo n'otusanga muto wa leero era tukimanyi bulungi nti omutaana ajooga omukulu bw'atyo amuddiza katwe kankejje. Nga bwe kiri nti nalumu lwatayombye ate lwatenda nawakoonye okuyomba. Kambe eyanjulire mu mpya z'ababazi ezitoosa bakyaze nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere neddira Mamba Kakobozi akabbiro Gongolo Nakawuka era tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimale mpaka Ettumba ali mu ssaza Busiro. Oluusi mumpita omusomesa wa Mowekyasa ku mutimbagano. Naye bassebo ne bannyabo tubateekedde ekyoto ky'abasalazi bange ennaku z'omwezi 21 omwezi guno ogwa Desemba. Olwaleero ennaku z'omwezi 5 lunaku lwa Nagawonye lunaku lwa 5 omwaka 2025 omwezi gwa Ntenvu gwa Desemba. N'olw'ensonga eyo ekyoto ky'abasalazi b'ekigenda okubeera ku Sample Hotel Lulungujja Kitunzi tugenda kusomesa abantu ebintu ebitali bimu ebyekuusa ku lulimi Oluganda ebyafaayo obuwangwa n'ennono. Omwana omuto agenda kuyingirira mutwalo gumu abantu abakulu mitwalo 2 ate naawe anayagala tukuteekereteekere emmeeza naawe ojja kuyita ku nnamba y'essimu eno gye ŋŋenda okuwa. Ate ndi muwandiisi wa bitabo nze yakuwandiikira ekitabo entabiro y'Oluganda olw'edda ekigula emitwalo 6. Oyita ku nnamba eno eri 075 4769 075 gwe yeetaaga okwebuuza ku musomo guno ekyoto ky'abasalazi ekigenda okuba ku Sample Hotel nga 21 ogw'Ekumi-22/2025 guno ate naawe aneetaaga ekitabo entabiro y'Oluganda olw'edda. Musimbo Sajjofule baweerere ebigambo tuve wano. Weewaawo kituufu ddala ompeeza mu butuufu kibya kya nnyaga era ofaananyeeko Luguma aweereza omuzzukulu Katabi Kansimu ekibya ekijjudde ebigagwa obuteeko munnange bwe ziba nga mu butuufu ntaligita nga zijjuddeko n'amalule aba abiri abyeganagaana naye nga bye bisingira ddala kubanga saagala kwekwasanga omuleero agamba nti abo kale baana baabo semikwano ginkyaye nga nejanyumya ekuumira ate Luguma tayaza kisibo kituufu nno bwentyo Munnabusiro Sava Bosa Musinserega Kawunawo Sengule 2022 omulasangeye nabawandiikira ekitabo enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba kya mitwalo 6 Bassekabaka b'ensi mu wawa kitabo kya mitwalo 3 na bino byolaba wano Olulasangeye kya mitwalo 10 olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Mutebi kya mitwalo 3 effumbekero ly'ebisoko bya Sengule 2022 kya mitwalo 3 byonna ku mitwalo 25 obifuna kolotyo okubifuna jangu ku kyoto ky'abasalazi wano ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno gwennyini gwe tulimu oba nkubira ku 078 599 343 078 599 n'okwebuuza okola otya okwetaba mu nteekateeka eno. Omanyi nanteebuuza ate meetalindagire. Ate bannange n'abavujirizi nga gye muli eyo twetaaga abavujirizi basponsa mu nteekateeka eno oyita ku simu ezo zetukuwadde ya Mukulu Kanoonya Juwidde n'eyange. Weewaawo. Kakati Mukulu Kanoonya olwaleero akkiriza abantu basomese ku linnya lino Kiggundu. Erinnya Kiggundu litumwa Bankima bazzukulu ba Mugeme Wambala Ebbira. Erinnya lino Kiggundu lyajja lita mu Nkima. Edda abajjajjaffe baali balabalaba era baali bagezigezi nnyo. Mu bukalabakalaba bwe baalina bakizuula nti waliwo ensolo ezisobola okwonoona ennimiro oba ebirime ebisimbiddwa mu nnimiro nga kasooli, amenvu n'ebiringa ebyo, ezo z'enkima. Era enkima eyo yeewaana nnyombu okusinziira ku Baganda. Oli oyo yalimanga omusiri ogwa kasooli enkima nejja n'egoonoona oba n'eri ebigulimu newe yagiranga omuwemba nejja n'egoonoona nekyeteerye ekikunyakunya bwe ne bagigereesaako nti eba egamba munondyamu namulindyamu mwe muva erinnya lya namuli genda ku Kiggundu munondyamu namulindyamu kati erya namuli ne lijjiraawo ate erya Kiggundu era nalyo lyava mu mbeera eyeekuusa ku nkima ezo kubanga olwamala okuziraba bwe batyo nga zeewana nga ziridde mu nnimiro z'abantu ebintu
muno ndyamu namuli ndyamu kwe kuziyiza amagezi ne bazikolera omutego guno baagukolanga mu mukindukindu omutego ogwo gwe gwayitibwanga ekiggu oba abamu kye bayita ekiggu edda bakiyitanga ekiggundu oluvannyuma kyasalibwako abamu kye bayita ekiggu olulimi lugenda lukyukakyuka kati mu linnya mu mutego ogwo mwe mwava erinnya kiggundu era litumwa Bankima kubanga era n'omutego ogwo gwakolebwanga nga gugenderera kutega nkima ezo era mwe mwava erinnya eryo kale